Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda Osida Bon Child ali ku kamera. Big Bro nze presenter ate munange ali mu kamera yo. Oli wamanyi nnyo bambi nkwaniriza nnyo we bali kutwagala weyongera okusubscribinga YouTube channel yaffe osobola okumanya biki ebisingawo akawungeza akalungi mbadde mpita ayita ate omanyi twogera ku nsonga ezikwata ku muziki gwe Uganda nga botuka ku muziki gwe Uganda entertainment music industry nga bokilikinga mu Big Brother Uganda osobola okubanga ofuna buli kimu ekikwata ku music industry generally oba okutwaliza awamu kyonna ekintu ne tukiwumbawumba ne tukireeta ne tukikuba akawungeza akalungi ndi ne mukulu gwe bayita mukulu Aaron Vibes sanso kula muganda wange okusinga oliyo tya taata oli bulungi kyekiriwo era wenkusinkanya nga mpitayita etwegwako nogamba banga libadde ddene banga libadde ddene naye tugenda nyumyamukko okusinziira nga bolaba ebintu mu industry ebintu bitambula bitya kuba omuziki mwe mugukola mwe analyzinga music industry eno abantu abagirimu n'ebikolebwa soko buze kubalabi baffe bannange nsanyuse nnyo amanya bampita Aaron amanya amatuufu nze Aaron Kiguli ni musajja muliga ndi musajja muliga edire endiga naye amanya ate agakola sente bampita Aaron Vibes ndi entertainment mafia Aaron Vibes entertainment mafia bakatero bali betuulira mu entertainment naye nga bakola ebintu byange si byananka n'ebintu bya Twiga wabula ebintu bya of course bibeera bya Mike byebisinga okubeera nga bibayisa bakatero Aaron music generally gwe tugenda okwogerako abaana gwe engeri nga gyolaba music industry ya Uganda engeri ebintu gye bitambulamu Aaron akola mulimu ki? Aaron nze ndi nkola branding, events management, artist management. Artist management eyo mbadde nagiwumuzaamu industry engeri gyeddukamu oluusi oba oli muntu ali land osooka n'ogamba akansoke nkwasaganya ekirala naye ate ne sitagivaamu kubanga enkuziza emikwano funyemu emikwano mingi kozemu ebintu bingi entambuza endisiza so why not okay yeah so music mwentambulidde okutuuka wano wenda wabisoma saabisoma nakola mass communication but of course mwalimu okuba nti nakonectinganga mu field n'abantu ab'enjawulo aba talents ez'enjawulo n'okuba nti nze nayagalanga nnyo music ng'omuntu sayagala kuyimba music naye yanyumiranga nnyo buli naabanga omuntu alina ekyenjawulo kyanyumiranga nnyo era namunoonyanga ne twogera otandika otya nti tewabisoma of course n'ogamba nti okola kintu kyakunyumiranga n'okoppa n'ogamba nti nsobola okwepositioninga wano kati gwe wasalawo n'ogamba nti leka kanyingire mu bintu bino bya event management byemba nkwasaganya walabanga kikiyinza okukola ekisooka nze entertainment samunoonya mu sente nakulira mu sente sandikyogedde naye nayagalanga nnyo socializinga n'abantu abalina nze Katonda kyatampa nenjagala nnyo era nze ebiseera ebisinga newe mba nnyamba omuyimbi olusi newe mba muwa sente zange si kuba nti noonya kufuna nekinsanyusa nnyo ate yo waba afunyemu ekyo Katonda kyeyamuwa so kwe kuba nti tutambudde bwe tutyo Aaron management skills engeri mmwe gye mumanagingamu abayimbi kubanga actually sokumbulire abalayi baffe muyimbi kigwe wakamanagingako oba bayimbi kibe okwasaganyizaako nkwasaganyiza waliwo omwami bamwita Hanson Baliruni muyimbi mulungi gwe manager we oba gwe wali manager we ndoze yasooka nga yakakoma wano ate ndowooza nze manager we gwe yabadde naye tebakulya nnosu abasigadde bamuyambi kubanga Douglas yali manager we Douglas yali mukwano gwa brand yali mukwano gwa brand branding Hanson Baliruni
ate ne bakolanga ne business ez'enjawulo. So naye teyali manager we, yanze naye overall manager, naye manager we akwasaganya buli kimu, twatambula bulungi. Naye baŋŋambe sente ze yayiwaawo mwamulyako sente okufaako obufimu mwe mwamusuula. Teyagwa yagwa ati nzinange mbiwulira buwulizi tuli ba messenger ffe kyetuwulira eri kyetuleeta. Simanyi kubanga twayawukana mu ng'omwaka 2018 ogugwa. Akugwa mu ssente si kugwa mu music. Yagwa mu ssente kubanga essente yajja nazo n'atukanga ezigenda mu music nga teziriwo nga music tumukuba bukubi mu law nga bakyalibe aba media nga bamukuba bukubi nga bakyalibe. Ekyokugwa mbadde sikimanyi mu ssente. Mbadde sikimanyi. Naye nga era basomako Aloni basoma Dagalasi ne bakumbe mmwe. Sikimanyi nnyo ekyo. Nze Anthony yali ekisooka obukulu yali muganda wange. Ate nina ebintu bingi bye namuyigirako ng'omuntu singa omuyimbi. N'ebintu bye namuyigirako. Ate kyemanyi nange obulamu bulina kye bwamuyigiriza kunze paka olunaku lwe twayawukana. Naye era nga bulijjo bw'okola n'omuntu tekitegeeza nti Katonda scripting obulamu bwaffe. Tusobola okukolagana naawe emyaka 5 ne tutuuka ne tweta mu bulungi olusi ne mu bubi. So tulina we twatuuka, of course buli omu naye n'agenda mu maaso n'obulamu nga buli omu ali bibye. Aloni yasomako. Yasoma si yasoma. Aloni yasoma ate nga akyayagala okwongera okusoma okweyongerayo. Abayimbi tulina wakwasaganyako Hanson Baliro no D'Angelo Busura, a renowned gospel artist. One of the most talented Ugandan artists. Osobola okukiriziganya naye. Nenyambako waliwo brand bagita Summer Soldier. Najiyamba buyambi oba najiyamba buyambi kubanga abagikulira mikwano gyange omwami Mero kuva Denmark mukwano gwange nnyo, so yanjaga kubanga Mero ye nanyini Red Zone. Nyini Red Zone. Nyini wekibiina kyadde mukwano gwange ebbanga ddene okuva kuba radio wana mwigira ku Mozero. Oyo Mero si ogutwala gwe nalaba nalengerako ko ne Mozero radio. Yali yamanyi mufaanana namu kasajja katonotono bwe kati. Yamanaging ko Mozero radio. Ye akola events e Bulaya. Atwala abayimbi. Atwala abayimbi e Bulaya. Ate ndoze chat connecting anti twabeera nnyo mu line emu. Ekivulu nkugambe nkola events planning ne management. Natwala omuyimbi gwe bayita Runtown omu Nigeria. Namutwala e Kigali Rwanda omwaka 2017. Oza esho yemugwe nga gwo musasudde. Aloni sente mwiramu. Oza yemu ku shares kyasinze obunene e Rwanda mu 2017. Yes. Era ndoza we malaawo ne ntandika tokwasaganya nso kubanga they contacted me or as skills then reaching out ne tutalaga eggwanga tukola ennyimba ne basaida kaloli for East African tour. It was really a nice journey. Soko nyonyole ku project ya Hanson Baliro ne Dr. Jose Chameleone yebakola yajja twawukanye project eno yingiramu nga muwazo kwa around that time naye Hanson yali ayagala nnyo Chameleone. He had very much respect for Chameleone. Era bebamu ku bantu abasooka abataano okuva ku namba mpaka ku 5 yali yegomba okukola nabo kubanga abalala yegomanga nnyo ndowooza omukyala Whitney Houston yasinga beebweru naye I think it was a nice song. Omuyimbi oyo yaddayo kati okuddayo bangamba yali Bulaya. Ani Hanson si muyimbi wange twayawukana nze nayawukanira naye nga tuli fena kati wakugamba okumuyambako tomuyambako muyamba kubanga Katonda Jamal Katonda yakutonda ekyakuleeta mu nsi eno ebimu ndowooza otandisa okubizuula nti oyamba abaana balina talent upliftinga talent channels ez'enjawulo. So sisuubira nti waliwo omuyimbi n'oba toyogera naye nga akutuukiridde nga nakyakweetaaza n'ogaana
babikola. So of course ate Anson twalina Oluganda, twali ba Luganda. Mumanyi amanyi. So Anson naye edira ndiga. No. Anson si musajja Muganda. Musajja Mutola, I think. Okay. Mr. Aaron, tuvuddeyo eyo yonna wakuba tubuusizaamu ko waliwo kye tutategedde. Aaron bamuzaala wa? Aaron ajja atya okuyingira City kubanga mmanyi mu City era si muwagira n'otandika just n'ogamba n'ogenda mu event whatever. Aaron bamuzaala wa atandika atya n'ajja ayingira music industry era n'asala lwaki wagenda kufumba migaati? Nzaalibwa omwami Kiguli Patrick. He's an accountant, a retired accountant. So ebitabo bingi nnyo, oluzungu lungi nnyo mu family. Nakuliramu naye banzaala bayitawo Kawolo Lugazi. Kubanga daddy wange yakulira n'enkulira Ebukoto. Ebukoto awo UCB nkulidde. Ntambula mu masomero ag'enjawulo nali Istai bamosha dance tunatwasoma nabo. Okay. Ebintu ebiri profession gwe ogambye okola ki? Mass communication kyo wasalawo kiwa specializing mu ba corporation ate sibyokola sibyenkola njabula tijabula naye of course nakolako ne Royal TV Royal TV Rwanda nkolako ne Royal TV Rwanda nazuula nti papa si yange mbulamu si yali eyo although nali nkyagala kyovola beera ne wenava ku mirimu egyo gya TV saagenda wala nnyo ne entertainment nasigalamu nga nkola events managing some artists of course nze nokola ne brand y'omuyimbi sikikola nti era nsooka tunuulira brand yo ng'omuyimbi talent yo eyimiridde oti sigamba nti buli gwe mbadde naye abadde ne talent enkana n'ey'omulala. Okay. Yeah. Big Brother Uganda webale nnyo kubanga otulaba Uganda wange ali eyo Sebo ne nnyabo genda osubscribing yensonga lwaki nkukubiriza nnyo okusubscribing olw'ensonga ojaba ofuna abantu nga bano ebigambo ebibavaamu okubeera nga tutambuza industry music industry eggwanga lyaffe oba ensi yaffe ey'ebyamasanyu kweyeetolerera kubanga ofuna ensonga semasonga okubanga naawe ogitegeera. Mr. Aaron, briefly tugenda kwogerako ku kantu ka Bebe Cool okufulumya list yayita Bebe Cool's list gwengeri gyosobola okuchannelizingamu wabula abalabye ebyo abatunuulizi abamu bo ne balaba nti no waliwo abayimbi bakubye ebbali nga tebali ku Bebe Cool's list kituufu ye nga ye alinga akola ekiki naye newankubadde waliwo ate bateekako mu butuufu nga bali fit for that nga kyekyo ng'olaba mu butuufu omwana akoze kituufu Bebe Cool's list tugyogereko nga tetuteekamu muntu nti no wa Bebe Cool no that idea that very idea about omuyimbi n'avaayo n'akola list ye okusinziira ku bayimbi bwe bakoze mu nsi eya entertainment. Bebe Cool's list twatwogerako. Okay. Waliwo ab'amaanyi baataateekamu kituufu ate ne mubamu mu butuufu be yateekamu nga really bakoze nga beebo. Okay. Ndwawo okugaba opinion yange naye ate nze sirina buzibu ku muntu gaba opinion ye okitegeera opinion ya Bebe Cool nga bw'ogambye nti olowooza waliwo bataateekamu nga b'amaanyi naye yalowooza nti abo be bakoze kimanyi olina music yakunyumira mu kisenge. I think it is okay for him. Kiri okay because he's Bebe Cool y'omu ku ba stakeholders mu music industry abantu b'obala ne mu bayimbi kubanga obala Chameleone, Bebe Cool, Bobby Wine kale yekimawula kuba nenti bo tebakola list naye eyo ndowooza ya Bebe Cool ate tugiwa respect era tulina giwa respect kubanga muyimbi w'amaanyi ate era I think kiyamba kine ebirungi byakyo n'ebibi. Kiyamba abantu abalala kubanga era wokeera nga Bebe Cool akutadde ku list ye buli omu akyagala buli muyimbi
beyateekako teba complaining okuleka beyawa warning okitegeera mwana wa maama naye ate si mu bubi I think ensobi eyinza okuba nti ekolebwa mu list eyo iza omuntu waba n'ekizibu yamalwe mba nina ekizibu oba wenkulabako ekizibu nga maze okukkiriza nti oli mukozi wa TV mulungi oba ne radio you're a presenter, a very good presenter. I'll tell it to everybody. Naye obanga olina ekikyamu ku ggwe obanga maybe osala ensawo oba onywa enjaga whatever nja kujja nkugambe mudalani toninga wansi kola boti ya naye sikiriza nnyo kale ku publicizinga bukyamu bwa muntu kyekyoka ye problem yokka gyenyiza oba ne list eyo naye abasigadde mu bufunze yakola opinion ye yenga ye muntu nange wenkola list yange nsobola okubaako kyokola waliwo faani omwowe yavaayo media platform emu n'agamba nti naawe vaayo okole eyiyo ng'agamba oli omuyimbi abadde akomplaininga nti vaayo naawe okole eyiyo nze setaaga oleme mussaako setaaga kukola list kubanga bebekulu yakoze no kubanga buli omu aba amanyi omuyimbi akoze era bwebalanga shows olondako gyogenda okitegeera naye kirungi bebekulu kyeyakola opinion ye well nga tumaliriza why do you think abayimbi abasinga alone obutuufu ensi gye tuli music waffe bamulese entertainment bagirese bagenze mu bintu abayimbi bye bataalimu abantu bayingidde ebyobufuzi abayimbi bayingidde ebyobufuzi sibanenya naye kati tomanyi nti tolaba nti baba bono industry baba like abayimbi abasinga okuba mu politics be bayimbi ab'amaanyi abakola legacy zaabwe be musiba mugamba bave mu industry balekera abaana bato so mu bufunze kiyambako abaana bano abato abalala okuyitawo ne bayisawo naye still kitulaze nti ate industry tenatuuka yimirira nga abasajja abamanyi tebaliyo so I think music atambula ne politics ne mu music menyini mulimu politics what I think is to what extent kitegera mwana wa mama so comedian ogenda mu politics fenna tukimanya asobola oyimba yes era oluyimba baliwa he's a very big artist Bobby Wine no doubt bamanyi okuyimba bebe cool naye tukiriza nti of course governance the governing eggwanga Uganda governing ne music so time webe etuuse yokufuga ate nabo it's okay taking away gwe mu bufunze gwe bawagira bagende naye point yongirabye nti kugamba badde besibye nnyo mu industry basoke bayite baveyo bagende bakole ebirala abaana bato bajje tugezaako no tulabe Dr. Jose Chameleone he has groomed a lot of artists no doubt tukiriza leadership skills ze wadde era alina buli omu alina side zembi but tukiriza nti is a good leader Bobby Wine abadde n'abantu ab'enjawulo kitegeeza Katonda abawa ne leadership gwoba ofiri Jamal Okelo olwaleero nga abantu kye bakusaba ate ng'owulira okirina because they have done music for the people of course okukyusa obulamu bw'abantu ate nsuubira nti buli mufuzi agenda kukyusa bulamu bw'abantu so I have no problem with it kubanga kyemanya at the end of the day bajja kukomawo mu music wadde bali mu politics era owulira nga bayi era we bakolola industry bawulira so kiba kikakata ku bayimbi bano be bawadde gap okumakinga sure nti they also strive okutuuka kubanga waliwo abayimbi abakabye essaawa zino abalungi truly blessed nti tulina talents nyingi naye tuli blessed nti talents tulina nyingi naye kuwaba abaana abafuga industry essaawa zino tekweguyinza gamba nti asobola ofuga so meaning they have to work a lot okutuuka kubali abantu ofune time ogaye nti kangendeko mu politics still abantu babowa attention so I mean it's a blessing although
era industry tebagirekerera nnyo kubanga ekyabeetaaga kubanga era tebagera tuyimbira paka tufa well and good. Ndino omwami gwe bayita Aaron nga ali mu event management era nga bebamu abasajja abakwasaganya events ez'enjawulo okwetoloola mu Africa okwetoloola mu nsi ez'abazungu. So kyovalaba nti twakugamba nti Big Brother Uganda agenda kubekuleetera abo bekikwatako mu nsi yaffe ey'amasanyu. We bali kulaba oli w'amannyo Aaron, si bulabalabi baffe kubanga ensonga z'olina mpanvu nnyo, tulina okwetegekera tutuule onnyonnyole bulungi. Tujja kudda twogere ku corporate law wange waffe mu Uganda kubanga abayimbi bakomplaininga. Tujja kudda twogere ku baana abato, waliwo abaana abato like olaba mu USA abayimbi abato babakwatanga asetize gwanga ng'ekyatika naye wano waffe tulina Fresh Kid, tulina Ring Rapper, tulina kanakawala kato bakayita batya Felista, tulina abaana abato bangi nga bw'ogambye tujja kudda twogere exactly kubanga olwakadde tujja kudda twogere tunnyonnyole kubanga waliwo ensonga z'endaba nga ggwe mu abategesi b'ebivulu mmwe abamanaging abayimbi abali mu industry byolina okunnyonnyola abantu babitegeere. Big Brother Uganda we bali okulaba yongera okusubscribinga mu dakiika emu sibula abatulaba bannange abatulaba ku Big Brother neyanziza nnyo mukulu Big Bro Jamal muganda wange for a very long time, neebaziza nnyo omukisa guno okubasitira nnyo munaye kujja mu maaso ga kamera era abantu abasinga bamumanyi eyo naye siri nnyo muntu nnyo era mafia bwabeera entertainment mafia naye neebaza omukisa guno kuba nti ate tusobola ekintu kino tukyetaaga nnyo nti abantu tebamanyi ate tebamanyi nti tebamanyi. So buli wofuna abantu abajja ne basomesa abantu ku industry n'obulamu kubanga tulabye abantu olina agamba gundi mubi olw'okuba gundi yagamba gundi mubi naye ng'ate bambi tomanyi because nze nina abayimbi be boogeddeko nti babi bakamilyo naye nga mbadde nabo nga bambi olusi bye boogera si bituufu. So program eno era nsaba nnyo abantu basubscribinge ku channel yo Big Brother Uganda kubanga kyamaanyi mbadde nkugoberera okuva lwe watandika era kyawukola kyamaanyi. So twebaziza nnyo, tusaba Katonda buli omu amukuume ate tusaba Katonda ayongere okubasanyusa buli alaba Big Brother Uganda, buli awagira Big Bro Jamal, Katonda ayongere okusanyusa kukolera ebirungi mu mwaka guno era tutambule nga tuli basanyufu. Tweyanzenge we bali nnyo bali ddala muganda wange, my number one fan okubeera nga subscribing or sharing or liking or following ku Facebook Big Bro Jamal, Instagram Big Brother Yugi, Twitter Big Brother Uganda ne YouTube Big Brother Uganda. We bali nnyo bali ddala tuddemu olundi mbadde ne omukulu Aaron events manager across Africa. We bali nnyo we bali ddala